Declaration of nominated candidates. I, Muganzi Mark Mayanja, being returning officer, Mukono Electoral District, pursuant to the Local Government Act, Cap 138, declare Mutyaba Mathew duly nominated as a candidate to contest for the election as a municipality chairperson from Mukono Municipality Electoral Area in Mukono District. Congratulations. Muite. Manya ndi Mutyaba Mathew, Mayor to be 2026 Mukono Municipality. Njagala okwebaza Katonda olw'omukisa omunene okulaba nti ndi totally nominated mu ntebe eno olw'ensonga Mukono ebadde mu gaps nnene nnyo eziremye abantu abasinga obungi ozigatta okugatta oludda lw'omusuubuzi n'enkulaakulana eyawamu ey'ekibuga n'obulamu obwa bulijjo obw'abantu. Number 1, njagala okulaba nga nkwataganya ebyobulamu mu Mukono muno okumobilizinga to monitor okulaba nti bijja ku standard omuntu waffe owa bulijjo okusobola okuba ng'asobola okufuna services mu municipality. Njagala okulaba nti abantu abali mu kibuga Mukono abasuubuzi abakirimu tebadduka kidduke kudda mu bifo nga Kampala, kudda Lugazi, kudda walala olw'embeera ya Mukono bwefaanana. Njagala okulaba nga Mukono ekwatibwako eyonjebwa eyimusibwa edevelopinga kubanga akabonero kange kenfunye saawa ekitegeeza nti eno ye saawa ya Mukono okubanga ekulaakulana, ye saawa ya Mukono okubanga beerabira amaziga amakadde babeereko ne Meeya atagenda kwebaka bwebasi mu ofiisi, atagenda kubeera nga kugamba alekulidde bannamukono naye nga alina omukono ogugenda okuweereza bannamukono. Ekyokubiri, obuvunaanyizibwa bwenfunye mu nomination eno nti bannamukono nga abanfudde Meeya obanga munnonze okubeera Meeya, njagala okulaba nga sibeera Meeya wa ofiisi, mbeere Meeya atuuka ku ground. Kasasiro wabadde njagala okulaba nga tuteekawo enkola ey'okulaba tuteekawo garbage boxes ez'enjawulo. Njagala okumonitalinga ba driver nga tebeebaka bwebasi wansi wa miti mu municipality naye nga balina okwetooloola municipality yonna abantu bange babaggyemu kasasiro. Gino emyala egikulukuta egireeta ensoyera eza bbulu, eza papo, eza green, eza red n'eza yellow, njagala okulaba nga teziddamu kulabika mu kibuga Mukono. Bw'ogenda wansi nga mu katale k'omu kikko wansi nasangayo kasasiro atuuse okuzaala ensowera. Lwaki nga n'emyala we giyita abantu we baliira we bakolera temugenda kiraba mu kisanja kyange Mutyaba Mathew kuba nina eŋŋombe egamba disability is not inability. Obulema oba obukosefu si buteesobola. Kale nzize mu maanyi ebisinga tugenda kuba nga tubyogera mu